bwino afulumye alaga nti ennyonyi ya president special jet yalabiddwako mu Savannah, Georgia, United States of America. Bampita Kali Lugambo Promax aka Simple MC kastalugwawo pa mu matumba nino okujja okuluba wakati vuga video ndukutuuseeko. Abula nkutegeeza gwe wenna atulaba bambi mbasaba mujje mu mpagire. Ntunda amataala Zaid lighting store, etaaze ettaala, nyumba, maka, dwaliro, oyina hotel, oyina restaurant. Tukubira ku simu eziri awo wansi ate obeere nga ofuna ettaala gy'oyagala. Now, ennaku z'omwezi nga 26 omwezi guno, omwami amanyikibwa nga Kakwenza Lukira Basajja awangaalira ebweru yafulumya amawulire ku mukutu gwa X ng'agamba nti Janet Kataha Museveni mulwadde era Museveni yalabiddwako mu ddwaliro ly'Embuya ng'agenza okumulabako. Amawulire ago buli omu yagala receiving lulyo era abantu bangi nnyo badde boogera, abamu badde bapositinga, abamu bajubilatinga, abalala si basanyufu n'akamu ku lw'amawulire agatambula. Now, another story has broken the internet eyagala okonfaminga ebintu Kakwenza Lukira Basajja yeyogera. Mbadde ndi mu lugendo lw'okufunira story eno naye mbadde nina okupakinga nfune restaurant somewhere yankole story eno, so yinza oba tompulira bulungi manya wendi saagala woggana nnyo abanyampi bayinza okundaba oba okumpulira ne bankuwaata naye olugambo luno lujja kunzisa mpaakinze ne ŋŋamba nina oddubawo maama nnyabo Promax. Now, omuwala munnamawulire yaliko munnamawulire ne Uganda. I'm so glad nti nasomako naye mu high school. Yaliko munnamawulire wa NBS wabula n'agenda mu US gy'awangaalira era akola omulimu gwe gumu gwa bannamawulire. Omukyala amanyikibwa nga Remy Bahati avuddeyo n'ateeka ku mukutu gwa X n'ategeeza nti Ugandan presidential jet lands in USA purpose anikiria. Ennyonyi y'obwa president erabiddwako mu America ensonga tennategeerekeka. Banneerulabyako n'enfa jjukira nali nafa ne ŋŋamba nina okukola vidiyo eno olugambo terusobola kumpitako kati givuge. Agambye nti a Ugandan government aircraft used for VIP travels has landed in United States with no official explanation for the trip. Ennyonyi ya gavumenti ekozesebwa okutambuza ba VIP erandinze mu ggwanga lya America naye tewali explanation eri official. The aircraft registered as 5X UGF is a Gulfstream G550 operated by the government of Uganda and used for official state travel, including the transport of President Kaguta Museveni. Ennyonyi eno registration number yeeyo emanyikibwa nti etambuza president ne ba government officials. Eno ennyonyi emu yegambibwa okuba nti yatwala Jacob Olanya naye bannange ebintu bitandise okunnyumira. Now agenze maaso n'agamba nti flight tracking data from FlightAware RUA indicates that the aircraft transited through Cape Verde before arriving in Savannah, Georgia, where it has remained on ground for over 23 hours as of this publication. Ugandan authorities have not publicly stated the purpose of the visit. Presidential jets are not routine transport. Their use is comparable in significance to Air Force One in the United States, generally associated with the movement of the head of state or matters of national security. Long-distance deployments of such aircrafts typically signal travel of sensitive or highly security level.
akugamba ennyonyi owa president temala gatambula era ennyonyi eno eri tract oba okutambula kwayo kumanyibwako Air Force One. Era Air Force One ekwatagana ne gavumenti ya Uganda kubanga ennyonyi ebeerako etambulirako omukulembeze w'eggwanga, so America okuwa clear security ku mukulembeze w'eggwanga eba erina okumanya ku ntambula yaayo. Now, the lack of official information has fueled public interest and online discussion about the timing of the aircraft arrival in the United States, including unverified claims about the health of the First Lady Janet Museveni. The purpose of the aircraft presence in the United States remains unclear. Newankubadde nga tetulina bukakafu bulaga nti babadde batutte mulwadde na buli kati okulaninga kw'ennyonyi mu Savannah, Georgia tekunnaba kutegeerekeka ku lwaki yalandinzeeyo. Abaana bano banoonyereza yeeno gye bayita FlightAware software ali sophisticated asobola okumanya ennyonyi nti etambudde wano ne wano. Gwe kasita oteekamu ennyonyi bakulaga nti yasitopinzeko wano era yamalidde wano eno. Okitegeera, so ennyonyi yagenze ne paakinga mu Cape Verde n'emala n'etuuka mu Savannah, Georgia, that is United States of America. Now, okusinziira ku gavumenti y'eggwanga Uganda tennaba kuvaayo kwogera lwaki ennyonyi eno yalabiseeko mu Savannah, Georgia. But of course, omwogezi wa family omwogezi wa family ya Janet Kataha Museveni oba Yoweri Kaguta Museveni amanyikibwa nga Bala Mukarugahari avuddeyo n'agamba eggwanga ensonga mbu lwaki ennyonyi eno eri mu Savannah, Georgia. First and foremost, they have confirmed nti yes, ennyonyi eri mu Savannah, Georgia. Bannayuganda kye babaddeko beebuuza ennyonyi yagendedde kaani? Abasinga baagusaze, omaye abaana basala omugambo baagusaze dda nti omukazi balega bamututte ng'ali ku tebuukye. Now, Bala Mukarugahari ng'akozesa omukutu gwa X avudde n'ategeeza nti the manufacturer of Gulfstream business jets is Gulfstream Aerospace. Its main factory and headquarters are in Savannah, Georgia, USA. This is primarily the production facility where most Gulfstream jets such as G500, G600, and G700 are designed, assembled, and completed. In simple terms, Savannah serves as the company's home base, main factory, and a major service center. The jet is currently there undergoing routine maintenance check. Let's avoid spreading dubious information. Focus should instead be on productivity and promoting Ugandan high-quality local produce. Now, Balama abaddamu omukyala Bahat Freni ng'amugamba nti ennyonyi ekifo ennyonyi ya state ennyonyi ya Uganda we yapaakinze mwe muli factory ekola ennyonyi zino zonna ze bayita Gulfstream business jets, Gulfstream Aerospace wesangibwa mu Savannah, Georgia. Era ng'ategeeza nti ennyonyi eno yagenzeyo mbu kugikanika na kugiddaabiriza. Omwogezi wa family Bala Mbo yagambye Kali Lugambo Pro Max bannaye nyongera okubasaba bane mujje mu mpagire ntunda amataala oyagala ettaala ya mu bedroom. You want bedroom lights eziri romantic nga mbutuufu ne woba olese shuwa ng'olwa maama w'abaana abadde aludde olabika mu surprising ne bedroom lights ennungi, sitting room lights ennungi, tulina outside lights, security lights, tulina lights ennungi eza restaurants, eza hotel, each and every kind of light. Please contact us ku namba eziri awo wansi. Naye nga amawulire geego bannayuganda kati we batuuse bagenda tutuuka ekiseera batugambe nti Museveni ayi kati ayambadde underpant. Ekyo nkibagambye abaana banoonyereza. This story nkugambe ya breaking Wakakwenza Lukira Basaija. I'm not going to sit here and say it is true, but of course speculations are now being seen. Avudde agambye nti
omukazi mulwadde muwala we yali ategese omukolo ennaku z'omwezi nga 28 ogw'okusaba okwebaza obuwanguzi bwabwe omukolo agugyeyo kati hiya tufunye amawulire ennyonyi y'obwa presidential jet erabiddwako mu America Savannah Georgia ennyonyi emu yatwala Jacob Olanya ndowooza erabiddwako mu Savannah Georgia bassebo ne bannyabo abaana batandise dde ogusala omugambo bagusala naye sigenda gusala bampita kali lugambo Promax kati givuge